munyivu nnyo. Kamilioni aliwa. Bobi Wine aliwa. Misa akisema kula muliwa. Olumwayimbanga naye. Come on. Oba tuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze. Kola gwe kyolaba tetutakoze eki? Wabino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzika naawe okisobola. Kyokka yayogedde ebyo teyatulabye ffe twazze mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna. Kyokka gwe oli mu kamera ogamba Misa akyaliwa. Come on guys. Ate na wano kakola ki? Kati taliiwo. Guys, tuve mu kweragalaga. Tuli bantu bakulu. Enyimba Bobi Wine zasooka okurecordinga yazirecordinga nange. Yali 1996. Yali nawe. Ffe twasookawo Firebase eyo gyolaba. I was a family friend. I told him S4. Funtula yali Firebase. In S4. I left my mother's place nembeera nabo. Naye nga mpeerera. Kati we are like family. Nti waba bino sente tukyankalanye. I can't see the world is watching. Kati mba nina okukola ekyo. N'abaana bange abalibeerawo n'abazzukulu ne baganda bange ne mmange ne bakazi bange benna babenga babeera protected because I don't know who is watching me. I don't know who is protecting me. I do it because I was once a family. I am a family. I will always be a family. Yeah. Ebuloni omuntu akulaba nga tutudde wano mu kantu. Togenda mugamba nti obulwa ekyokulya. Tekisoboka. Era bamanyi abo bakikuba. Soboka kituufu. So nga naawe oyinza okuba nga oli mu kuyiiya bulamu ng'omulala gwakola ki? Bwanyiiya. Kati omuntu omuyimbi avaayo n'ayimba oluyimba ne lutuuka mu nnyumba ezisukka mmeka ne lufuluma n'ensi. Ne lulinnya ennyonyi. Omunnayuganda ye aba akkiriza era ng'amanyi abo baakola ki? Yatuuka. Twaliko ku music bwe twalabirako ku music w'aba Parrot nga bakyalina video ziriyo bazaakolebwanga Nikoni nga zibamu olunzaali ezo. Sisi mukatowo kyolowooza. Nga mujja ulira nga mujja ne mugenda ku TV musasula sente mulabe ku nnyimba z'abayimbi abo. Kakati nze akuze nga nyina mindset eyo nyina endowooza eyo nti musajja wa amaanyi oba yali wa amaanyi bw'afa mu nfeeno bw'eki kyongera okunnenyamiza ng'omuntu sobola kuvayo n'ennenya Bobi Wine olwa Master Parrot kikyabadde. Lwaki? Master Parrot mu bulamu bwe bwonna abadde yali nfanfe wa Bobi Wine okuva eri nga batandika okuyimba mu 96 batangira mu ssomero. Yes. Era Bobi Wine yalina interview gye yabaddeko yaliko ku TV emu n'annyonnyola Master Parrot yaani. And that interview, if I'm not mistaken, teweza myaka 3 mabega. Kati gwagamba nti abantu ono yamwerabira kuva dda. Bobi Wine ani yali akimanyi nti yaweererako ku mwana wa Kafeero. Okuleka bisirikirwa we yajja nga bali mu musabira omugenzi ye n'abyogera omusiima. Bobi Wine bameka bali naye abamwenyumirizaamu abalina bye beekoledde bangi. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Wewe na omulabi wa mikutu jaffe Ebuloni Media wamu ne Focus TV mwebala emikolo gyemutuusako engalo. Nze Ebuloni Brian nga bulijjo okubanyulira programu yaffe eno. Mukulikeyo bannaffe mwenna wenna gyosinzidde ogenda okuwerekera mu Uganda waffe Master Parrot MPG abamu kimanyi mulimu Kamengo abamu mulimu komawo efe tukozezaamu ku bwangu sobola okujja kutemerera ku bantu ensonga.
bana wange so tubize ku balabi baffe bano pwe tubambage kale omulabi waffe wenna atugoberera ku mikutu gyaffe gino okuli Focus TV okuli Broad Media wonna wosinzidde okubeera nga otulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo nti emikutu gino buli kubeera ku notification otava waliwo omwana yakangambye kanzizaamu amaanyi agenze mu comment section n'agamba ku Focus kwesiva bubanga obuntu obutonewo those motivators kutuyambako osigala nga tutambula okutuyambako osigala nga naffe tubaweereza ebintu ebyenkizo nze ade obafuuse kumwe muyanja byenjogera bivunaanyizibwako 100% ate era byenjogera mala kunoonyereza okukakasa nti ddala oba oliawo ndowoozayo ng'omuntu binajja ndigatako mu Uganda ettaffaali binalabisa erinnya lyange nga bwe lirina okubeera isebo kakati ensonga leero zenjala twogereko ko enfa ya Master Parrot ng'erimu ebintu bingi yeekusa nnyo ku dda lwa Kyagulanyi oba Bobi Wine tumute Bobi Wine kuba Kyagulanyi muntu mulala Bobi Wine abaana bawanye bagambye nnyo abaana abo yali nabo mu Firebase bafa enfa y'emu accident bamensonizawo abaana baweerawoko bafa accident Master Parrot atuuka mu kaseera ayetaaga nnyo Kyagulanyi ngayira nnyo Bobi Wine yoke tugenderamu nnyo Bobi Wine Bobi tamubeererawo naye olwafudde ate n'ateeka convention ku mikutu gyo abaffe abaana kubasinde bagamba RIP mujagala nnyo okusinga okuyamba ku muntu omulamu so otemera abalabi baffe ensonga ezo kibuzo no kinene kibuzo kinene naye kale tukikwate engeri gye tunakikwatamu abasajja bakulu wena tulaba oba atugoberera ayinza okubeera nga generation ze tulimu oba emyaka gye tulimu gyawukana nga tewategeera maanyi bana bajezi tebabitegeera bulungi awo tewategeera maanyi ga Master Parrot. Master Parrot omwana ali mu maka ali essaawa zino omwana alina emyaka 25 ayinza obutamunnyonnyola nnyo obutamutegeera nnyo naye abaana bakyenda basobola okuba bategeera Parrot. Lwaki ngamba bwe ntyo nti omwana yazaalibwa mu 9 awo okudda waggulu mu nnyimba za mu biseera bya Master Parrot mu 2000 paka 2010 awo wakati omwana yatandika okutegeera music nga amunyumira kakati ffe abantu ababeerako mu ndongo ez'omu byalo nga bw'ozimanyi nga dijja alinga abalaba ssaawa 9:10 mudduka ulira muli mu kudduka mugende n'aluteekamu nga ne oba obadde kilomita namba n'alusulamu odda osooka olucakala olumaleko enyimba nga muliro enyimba nga kikompola enyimba nga maama w'abaana alina that unique touch ebadde ye yekka era tusaliddwa nnyo omuntu bw'ati Master Parrot okubeera nga agenze n'okufa ng'alina almost space ya myaka nga 16 mwatabadde nandongo esobola kubeera nga emugatta ku generation y'abaana bano abalala era nyewe nadezanya ennyimba za Parrot nzijukiranga yaziwulirako kone nga mbadde ndudde okategedde so kati ekintu kya Master Parrot kyenyamiza nnyo abantu abamutegeera abaali bamanyi n'amaanyi ge ne that touch ey'enjawulo mu dancehall gye yalina koze ennyimba zino kati nebudamu n'oziwulira n'ozituulamu era nga zaali era zaali z'amaanyi nnyo so kitalo nnyo nnyini ddala eri famire ya Parrot kitalo nnyo eri famire oba oliawo awamu n'emikwano gye tuzzeeyo wali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino naye nga yali Bobi Wine essaawa ziri eyali ne Master Parrot ebintu bingi bize mu bulamu bwaffe Eblon erina mikwano gyo wakula najjo gye wawangaala najjo essaawa zino toyaga tomanyi olwawo n'okuwuliza ki kye baliko be bayitirivu naye ng'ate mikwano gyo era singa bajja ne bagamba omukwano wa gundi tomwewakana kati that is the obulamu bw'ensi bwe tukola ki bwe tutambuliramu nze ng'omuntu
sobola kuvayo n'ennenya Bobi Wine olwa Master Parrot kikyabadde. Lwaki? Master Parrot mu bulamu bwe bwonna abadde yali nfanfe wa Bobi Wine okuva eri nga batandika okuyimba mu 96 batangira mu ssomero. Yes. Era Bobi Wine yalina interview gye yabaddeko yaliko ku TV emu n'annyonnyola Master Parrot yaani. And that interview, if I'm not mistaken, teweza myaka 3 mabega. Kati gwagamba nti abantu ono yamwerabira kuva dda. Bobi Wine ani yali akimanyi nti yaweererako ku mwana wa Kafeero. Okuleka bisirikirwa we yajja nga bali mu musabira omugenzi ye n'abyogera omusiima. Bobi Wine bameka bali naye abamwenyumirizaamu abalina bye beekoledde bangi okuzanga nga Kabaya Nubian Lee. Ekirala Bobi Wine waba takuyambye directly akuyamba indirectly atya. Mulimu abavubuka ogutundutundu gunene mu ggwanga Uganda ng'aba inspirinze gye bali. They are looking up to him. Njagala kubeera ngani Bobi Wine. Ku myaka 25 yali ayina bino n'ebino nange njagala wakingenda okuweza 3 nga ninako kino abakuyambye. Kakati gwe yamuli ku lusegere n'oba tolina ki oba tewavaayo kubaako ky'okyusa mu bulamu bwo lwaki onenya ye. Tujjukireko emboozi ya Jjajja Butcher yayogera amafuukule ku Bobi Wine. Jjajja Butcher wali vice second in command Firebase Army. Ekitegeeza wali kumpi n'omugabo ng'osinga ba Nubian Lee, osinga Bedi Mutwe, Bakabaya, Babanjo bonna basinga ba Mick Wine bakola ki? Obasinga kwa ngamba watuukako ne kussa nga poster eziba bagenda okuyimba. Lwaki temumatira ebiseera bya hit ya Butcherman kali akulembera omutwe akola headline okategedde waliwo ne yagamba nga atula mu motoka n'asalako okugulupe n'awanika eri okumugisa yasobola okugaana n'atagenda mu show. Kati second in command kiza ino omugabo gwakola ki wefunanga ye tujjukire tugaane tukkirize bati kigaane buli we tukola mu bulamu bw'ensi eno buli mwayina priority. Waliwo saasanya sente ze nga aziteeka mu bakazi era nga zigwera ye nga wali ebigendererwa bye. Waliwo oli asaasanya sente ze nga ayambala n'afuma asaasanya sente ze nga ye ayagala mmotoka ya bbeeyi buli nnamba ejja gyakola ki yavuga. Waliwo asaasanya sente ze nga ateeka mu bintu ebirabwako n'enkya. Kati yenjawulo yaffe nti lwaki kino kizze nti Master Parrot sijja gamba kya mukisa mubi wateri mukisa mubi obula kya kisiraani nnyo nti yafudde mu nfa ey'ekikopi, yafudde mu nfa ey'ekinaku etya. Master Parrot singa yakubiddwa oba singa emmotoka zakolayidinze ne zikola akabenje naye aba afudde kyankizomu. Naye Master Parrot kuba Master Parrot bwe tumanyi okubeera nga yatuuse okufa mu nfa ebuusabuusibwa eva mu kubuusibwabusibwa mu nfa ey'ekinaku ennyo like munne abadde asala kubaawo budde bwakiro abadde ku booda twebuusa alagawa abadde avaawa mbw ate abala abadde ava kuyimba atis erinnya lye tumanyi lye Parrot bambi bajja tusaasira abantu oba bajja tusaasira n'abagoberera nti the time you come up ng'oli artist, oli journalist, oli social influencer, oli ki oli public figure oba ozze mu bantu kikakatako okulaba nga weetereza department ez'enjawulo zitereeze. Lwaki? Nti omuntu oyo ensi yeekusalirawo n'ekuteeka ne mu ddala mw'oli mutalina kuba. Ebuloni omuntu akulaba nga tutudde wano mu kantu togenda mugamba nti obulwa ekyokulya tekisoboka era bamanyi abo bakikuba tekisoboka kituufu so nga naawe oyinza okuba nga oli mu kuyiiya bulamu ng'omulala bwakola ki bwayiiya. Kati omuntu omuyimbi avaayo n'ayimba oluyimba ne lutuuka mu nnyumba ezisukka mmeka ne lufuluma n'ensi ne lulinnya ennyonyi. Omunauganda ye aba akkiriza era ng'amanyi abo baakola ki yatuuka
twaliko ku music twalira ku music wa Parrot nga bakyalina videos zile bazakolebwa nga Nikoni nga zibamu olunzaali ezo sisi mukatocholowooza nga mujja ulira nga mujja ne mugenda ku TV musasula sente mulabe ku nyimba z'abayimbi abo kakati nza akuze nga nyina mindset eyo nyina endowooza eyo nti musajja wa amaanyi oba yali wa amaanyi bwafa mu mufeeno bweti kyongera okunnenyamiza era kyongera okuntegeeza biri bye ngambye nti enfa yabadde yaki eri awo njabayaba bansonga n'abagagga abo bayirewo balaba manya abantu bano balaba omugagga afa n'ofiira mu mmotoka nga wiishi n'ofiira mu mmotoka nga siyenta bagamba yii ebbululu ku sente zabadde alina n'afiira mu aka akamotoka kapulimo okategedde kati abantu babalikiriza nti obulamu bw'obaddemu wandibadde oliko ku kirasa above eno gy'oliko yensonga lwaki olaba bino byolaba nti abantu baji bamenyeza ekyo then n'enfaaye abantu bigirageranya nti bya accident kankuweyo bino wammanga AK-47 yafaaki mukinabiro ebalibwanga accident oba bamutta Moze radio bamutta muyimbi kyomulala awo Master Blaster bamutta bonna bafa mu mfeeta kolaki atategerekeka basudde accident balina akakwate ku Bobi Wine kati gwe ovaayo otya n'olireetinga bana abazze bafa nomali mu bulamu bwabwe nabafa nobageraganya ku Bobi Wine anti bafa besi anti kyegambye nti nkwaddeyo n'abatali mu faya bali si bafaya anti wulira kyenjagala agambye nti nkwaddeyo n'abatali mu faya bafudde mu nfa ezeefaananyiriza zino ekirala ensi yaffe bwe yatuuka buli muntu yenna alina buli wafu muntu teyeefiira ekyo tukimanyi era tukkiriza okumanya nga twavuddeko nina sho gye ntera okutwaninga ku Focus TV awo era twabuuziza bane buli kintu kibeera ku ddogo nga twabuuza mu comment section mukama tunayita salawo so gwe omuntu ayogera ku Master Parrot n'ayogera ku Bobi Wine okumanya nga towaddeyo okutegeera kunoonyereza kumala naye ababiri bano there are things badde bakola ebitali ku kamera wabula engeri stories zibadde zifulowinga zitambula mu muntu nga amaze okufa zikulaze nti Parrot ekikyamu kye oba ekizibu ekibadde kimu ng'akolata nnyo ku ccupa eccupa ye babadde bati atebawukana kati mu kukwata ku ccupa nti ebiseera ebisinga omuntu akwata ku ccupa ekisooka you lose focus oluzinga focus ekyokubiri omuntu akwata ku ccupa nenekulakulanye oba ogitiriza si buli akwata ku ccupa nti abeeramu eyo mbeera naye ŋŋamba nti buli okwata ku ccupa ekiyitiridde ovaako jjukira maama we lumu yagendako n'agendako ne mawuye n'agamba mutabani we yagudde eddalu naye nga tagudde eddalu because of that depression byakozesa kyekibadde kimufuukidde ekyobulabe era ensonga lwaki abadde atuukise kweri essa lyebagamba nti yagudde eddalu ensonga yagamba nti ate talina kyeyeekoledde ebyo nabina bibaawo naye ate Eddie Kenzo mukubayo n'okusima yagambye nti omusajja oyo alina byabadde abakolera ku federation yawo nga bibagattako okategedde so kati Master Parrot kyabulyaza amanyi nti mukama amujjuludde mu kaseera nga yazikira twekisenti nti abamu waliwo neyadde agamba badde mmanyi yafa bana bannayuganda okategedde so kakati nze njagala kukuwumbawumba nti enfa ya Master Parrot ensi gye tulimu nsaba artist yenna abali mu buyiiya muyimbi muzanyi biki tufunengayo okuyiiya okusukka ku kino ekiba ba creative ekimala ekisobola okukuumira mu game for some good time. Secondly, tuyiga okuinvestingamuko ku bintu ebiyinza otulwanirirako mu bukadde bwaffe. Nebaza papa message. It is yesterday but one naliko nekojja kagatu twamukyalirako.
ku restaurant ye wali Papa's wali yebeererawo. I remember tried to parking ng'abantu bayitawo. Omukumi najja nasukka natugamba bannaawo bayitawo musoke temu parkingawo. Ne wabawo okuwanyisiganya ku bigambo mu ddakiika emu oba sekendi za 3 nga yatuuseewo dda. Bakama bange nsaba awo tuyitawo tupakingeko wano oba siki nsaba ekitumuzo kimpeera omwana oyo agiteeke weeyina okubeera. Okategedde brand research nga bweri ali kalimuke esaazi yakimanya endongo wadde weeri copyright yazze naye kaakati waliwo okuyingiza okuyina okubaawo kwekisukka ku ndongo. Kampumulire wano ojemuji waliwo najja okulyako nga zze sigamba nti yafumba emmere esingayo kangeneko Papa's kangeni mpagireko papa research. Omuyimbi kati kootaddewaako akatonotono omuntu ono abadde akuwagira ennyo kaasobola okuddukirako okuwagira indirectly oba direct. Tukkirize ensi yaffe batuwadde copyright gye tunabeera sure how copyright will work out. Kati tunabeera kakasa nti byebiikola teribikola. Igwe otuwadde kiki kyoteeseteese mu bulamu bwo after because okuyimba kuno kuliko peak nokkirira buli wokkirira nti olina kikusitula obeera ogenzi. Kyova olaba nti abasajja nga Bobi Wine babadde beat lake ndongo yayetandise okukka n'aluukira ekirala okategedde atali waggulu ati. That's why he can be relevant for over 40 years. Okitegedde ng'ali relevant mu bantu nti Mukama yamugulirawo mangu n'amulaga ekirala ekiddako. So kati abayimbi baffe ekyo kye tulina okulwanyisa ennyo oba ba-artist baffe nti obadde oyimba nnyo, can you go into acting? Can you go into drama? Like okubeera relevant, okusigala nga abantu bakyalina kye bakulireetingako nakyo wagina we bakulabirako ko. Okategedde? So zano omuntu okubeera nga wayimbako waweereza ku bantu n'ozikira omulundi gutya abantu tuka n'okugamba yafa mulamu ne bagamba musajja mulamu gyali. So kibe kyakuyiga manyi kufa kw'omuntu tumanya ebintu bingi era tuyigirako ebintu bingi naye nga master parody abaddewo naye nga comeback ekola ki etabuse nti abantu bano bangi bambi bayimba naye ne generations etuyimbiramu zikyuka. Kiba kizibu nnyo okuzza bakikoze bakoze comebacks nyingi nnyo. General Sala akoze okuteeka kwa maanyi n'ayita bakadonka biki naye General eringa eyakera ki eyakona we yakonera abaana binatambuza ndala ebyamazima ne bunoolweta nga oleese paapa wano kigenda kuba kizibu okuzza General yakadonka mu kuleka ng'ensi yesazeewo ensi esazeewo etya nga General ziri we zagenda ez'abakongo ezalinga lizo zaggwawo okubeeka nga kikoleddwa kiti naye si kyangu nnyo omwana kujja nga upcoming mu kadongo kamu n'akuba akaggi n'afuuka ekitumu nga bakafe we bakola ki bali nti ekiseera kyabwe kyakola ki kyayita. Kakati eno challenge eri buli artist wa muyiiya nti buli generation ejja erina ebyayo byekonsuming era byeyagala era n'oyo bw'amalirizamu e generation ng'emuteeka ebbali ng'ebakamulala ate challenge eriwo nti bwekuwaamu okukuzza si kyangu ekizibu. Oyinza okudda n'oyimba bangi bakoze comeback neera baganya penetrating okudda mu ki mu bantu kati gwe ky'oba oyiya kiri kimu noonyayo avenue endala gy'ojjamu akasente ng'osigadde mu eyo department y'ebyokuyimba gye weekakasa era gy'omanyi so that obeera relevant ebbanga lyonna. Siyinza kubanga maybe nyongereza ku ebyo. Okay, nebaza bakama bange abandikamu ssente nga si bebalala eba focus service aliments beyone kuba emikolo egijjudde emulungi jaggadde kubakolera mugugudde maulana baana basirikira okugamba ogwo mukolo nakomagula ku mbaga y'amajanja. So kati bakugamba nti ne service zonna leka kubeera mukolo ng'oli ku bunkenke oba okubeera nga ba service providers tebanatuuka. Kwata focus gigambe bannange nze ntunuulidde mmwe kena bajja kikola okusinziira obukugu balina n'obumanyirivu balina. So bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti bajja kukolera branding w'ekika kyonna ku lw'ebitone ebyesiika osobole okusanana ng'enjoga ennaku zo bwegamba bicycle kick tugamba oluva mu mikolo booti nikugamba nti oli yongonyongo kati jjukira omwana agenda ku mwana emundu ng'agamba asubire sayini okalyoka naye ebbanga ddene kati kapyaki k'olinawo agenda okumpa
bicycle cake omwana ogende muyise mwana emundu ng'alaba bipya byere weewaawo mubadde balabe baffe balungi nnyo okusinziira gye twatandikidde paka wano sinkane mu bidi eziddako Ebron Brian nga bulijjo amasala b'ennyumba ebyonese I sign out ku subscribinga ku Focus TV yange bingi